kwenenya okutuufu kulina conditions mukaaga okubeera nga kukkirizibwa. Ekisooka al ikhlas, okuleka ekibi ng'okireka ku lwa Katonda si ku lwa bigendererwa bye nga gwe omuntu. Banandaba batya? Katonda wange anandaba atya singa musinkana olwaleero nga bwe nti bwefaanana. Ntegerekisa ako kamu. Akokubiri al-iqlaa'u anil ma'siya, okuva ku kyobadde okola n'okirekayo oga nkimaze. Al-iqlaa'u anil ma'siya oga nkimaze sigenda kukiddira. Batusobola gamba nti okyenenyeza nga togenda mu maaso nakyo nga bwe kitera okubeera mu baramallah. Omuntu ayimiriza omukazi n'amuzzaayo ewaabwe naye nga teyeenenyeza mu mutima wabula nga awummuzza. Tegereka okuleka ekikyamu kyobadde okola togenda kusonyiyibwa nga tokyagenda nakyo mu maaso. Oga nti Allahumma innaka afuwun ng'ate olina enteekateeka eddira kyogamba nti weenenyeza. Akokulizo kaakubiri. Akokusatu. Akokumeka annadamu ala ma faata, okwejjusa ku byayita. Ate obyogera nako tonyumya na ku byewakola, tonyumiza abantu boononefu. Buli lw'obujjukira owulira obulumi n'okusaalirwa okuba nti gwe wazaala omwana ow'obwenzi. Okwejjusa omutima gwo so sooku okwewaana olwekyo kyewakola. Kakumekaako kokuna al-azmu ala adami al-auda, okumalirira tisigenda kuddira. Okumalirira timaliridde. Akakuliza akasinga okubeera akazibu okwakuliza obwokwenenya. Okumalirira timmaze. Akokutaano waraddu al-madhalimi ila ahliha, okuzzaayo ebibanjibwa eri bannyini byo. Ako kakwata ku mabanja agali wakati w'ebitonde w'abantu bokka na bokka. Tosobola kubanga wanyaga sente z'omuntu ne weenenya nga tozizizaayo. Omuntu waba akubanja emmaali ye olina kusooka kugimuddiza, Allah n'alyoka akusonyiwa kubanga ekyo eryo bbanja liri wakati wa muntu n'ani ne muntu munne. Tegereka kakutaano. Ak'omukaaga an takuna at-tawbatu fi al-waqti alladhi tuqbalu fihi, okwenenya kulina okuba mu kiseera kyekukkiririzibwamu. Tekuteekeddwa kubeera kwenenya kwa bwannaakola ntya mwoyo gumaze okutuuka mu ddooko ly'okufa kutuuse noga nti neenenyeza kaakati Allah takuwa.